Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Nze Nurdin Ntege, once again tuba tuguse. Ekisanja 2026 paka 2031 officially kyatandise. Oyagala tokola ki? Toyagala. Abasinga obwetaavu okuba mu ofiisi balayidde. Era owulira ebiragiro ebiweebwa. Saagala kino kati nkola bwenti bano babalambuza ofiisi era wenjogerera luno olunaku olwaleero ekyankwanzi Prime Minister abadde ayisamba Minister amaze okulayira. Tugenda kukola bino wammanga. Twagala kulaba eggwanga lyaffe nga lituuka mu middle income gye twagala. Twagala kulaba nga obuli bw'enguzi omulundi guno buli Minister akuutiddwa Jessica Alupo abasibiridde entanda. So byonna nga bigenda mu maaso, politics akyagenda mu maaso mu ggwanga. Luno olutalo lwa side eno, luno ludde eno, luno ludde eno, luno ludde eri. Monday yagenze okutuuka eyo16 nga omukulu Kabanda w'e Kasambya owa Secretary General abuwaddeyo. Bamusikisizza muntu mulala. Lwaki kati? Yagobeddwa, bateeseza buteesa, yasabye, bw'aba teyasabye. Kabanda yakoze musango ki? Bamukozesezza bukozesanga TP, n'alwana Anita Amongo naye ne bamugamba ekyatutoli nawe kikutwale, oyo Kabanda waali. Bugenze misana awugira, Erias Lukwago bamunywedde. Amunywedde kigambibwa muhoozi. Anywedde waaki tetumanyi. Boogera bya bufuzi birimu Dr. Besigye birimu n'ensonga endala. Arabagamba waliwo gwe yabba. Nengamba Lukwago waffe. Lukwago ayinza okubba ekintu tekisoboka. Bya bufuzi. Tukyagenda maaso. Kati ate waliwo olutalo lw'aba ba Generals. General Damulira versus Nantawunyikamu Nantagambwako. Kahindo Otafiire. Toyina ky'omugamba ku Museveni. Amugamba General Damulira ayingidde Ministry ya Internal Affairs Ephraim Kamuntu njagala otandikira awo. Ephraim Kamuntu ye Minister wa Internal Affairs, Cabinet Minister. Aludde mu government eno. Naye omukulu Kahindo Otafiire yabaddeyo ng'asibula yamugambye tandikira awo. Wano waliwo akabinja ke bayita kanywa musaayi akatta abantu teri akagambako naye lwaki batta abantu. Mu Uganda mulimu batta abantu ebyaddala. So n'ensonga eziringa ezo General Damulira yavuddeyo mangu ne yeewozaako bwe tugenda okutambulira. Nyina third eye ear to the ground. Omukulu Siraji Lubwama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otyo w'ekitiibwa. Gyendi nalwalako wawo wiki bbiri mabega mbadde mulwadde namala wiiki ngamba naye nimpona. Ng'olabye wawonye. Nebaza Katonda kubanga yamponya kubuuza ku bantu bonna abatulaba abaludde tuwuliza tukyaliyo gye tuli nga sinaba ku third eye lyeriisa eryokusatu lyonoonyeza ensonga endala n'otalaba ensonga 3. Olwaleero mbadde ku nsonga etankwatako naye ng'enkwatako ng'omuntu. Waliwo omukyala Munnayuganda yazaala omwana mu international coach waffe yali akoochinga crane okumala emyaka nga 8. Oyo si Micho. Manyi Micho? Manyi Miss Robert Lobby. Bamuyitanga Lobby Williamson. Yatutuusaako kusokosa kafa Williamson mumanyi kisajja kizungu. N'agendako Gaumahia oyo yennyini. Bobby. Wava muno n'agenda e Bungereza yasibuka. N'alwala naye yaleka wano ensigo ye. Omwana wa muwala wa 16 yalekawo eggi. Mwaka mulamba libadde terisoma. Egiri. Williamson yali coach wa Uganda Cranes. Gwe yamulekera nga talina former Uganda Cranes coach. Yali amuyambako nga naye ssente zikendedde. Ng'omwana bw'atuuka e Bungereza alina okuddayo n'eri
Bobby ali indisposed mulwadde ddala kansa yamusalako. Abazungu lwaki kansa abali bulala n'Abannayuganda naye abazungu asusse buli mulwadde gw'owulirayo kansa naye tugende mu maaso. Mpandiikidde President Museveni nga sirina bwe mutuukako mangu. Nkizuula nga yali Attorney General kati Minister wa Defence Kiwanuka Kiryowa naye alinayo abaana abadde ba Ogibono baluwa nenjiyisa mwoyo. Sembuya nga taliyo neefuna manye ajja kutuuka ku President bwetatuukayo nja kutufuna ng'omwana ayagala addeyo ewaabwe naye ng'agala ne nnyina Munnayuganda Bungereza nga President Museveni gwe tusaba afacilitating omuwala kuba omwana bw'atuuka ewaabwe bali bamwanirizanga. Lwaki FUFA twetuwandikidde FUFA Magogo alina ebizibu bye naye ennaku zino Magogo former employer yamuwandiikira naye oli ekiba kyetaagisaamu kashi abadde azimuteekamu $1 ng'omutwalo gumu kitundu ate naye alina ebizibu. Waliwo omuntu gw'otasobola kutikka migugu mingi ate oyinza kuddira Anita Among gwanji ali kati tuli ku Magogo wa FUFA Magogo anti yebawooli balina sente zaabwe eza FUFA so badde owandikidde President okay naye bwekinaatuuka ekiseera kijja mutwe naye sirowooza nnamba emu asobola okulemwa okuyamba omuntu omu okuddayo e Bungereza ku omwami oyo kyeyakolera Uganda Cranes One. Naye ate kati already yalekawo eggi abantu banjaki omupiira gwe lwakuba abantu President n'omwana waffe teyamuwasa President tasobola teyamuwasa naye ayina President walaba wano ng'avuma abantu nti mu kifo ky'okukola bali ku Arsenal omanyi abantu abo omanyi Rwanda nti eteekamu ssente nnyingi okulangira ku Arsenal kati gwofunye abagobeza abobwerere ne Bungereza be batendereza nga bagana kujjako baleete Arsenal kati ate ogamba ekyo kyabwerere ngakkiriza betting n'azijjako omusolo teyabitegeera ebyo namulabira ddala President Busanga akola statement gy'atamanyiiko yali takkirizibwa kwogera ku Arsenal. Kusaba kwebaza mukama wange David Senfuka yannyongedde epoloti e Masaka akuweeko mu Kampala yampa kumpi ne Kampala Nanziga. Mwami Senfuka tweyanziza naye batuweeko ne Kampala awo Nanziga olengera obeerawo ku lusozi olengera Nateete naye ekyapa kirina ono yali akulira New Vision yani Robert Kabushenga ettaka lyonna lya Kabushenga awo muli mwenna oyo kakati ekyo ng'akimaze nazaala wange owa Shadia owa Syria kabaka wa Syria naye yamukutte Syria ali Nairobi ajjanjaba taata mulwadde yafuna ebizibu ekkonge olutalo mujaasi n'agamba nti kyokoledde omwana wange sikimanyi sirina bwe nkwebaza ku butewe n'akakuwa nkwongeddeko emmotoka. Wafunye emmotoka siraaje endala eri bombo yangambye ngikineyo. Wafunye emmotoka endala abantu nga bakabiru k'omukyala ali eyo awo tumwebaza era mwebaza yene suuti suuti nkugambye nva ku mbadde ng'abannange wa President Museveni naye nga sobola mutukkirira sirina appointment nenjiyisaawo kulaba so ebyo byebyo mukama wange. Okay Siraje butereevu kantandikire ewa mukwano gwe Erias Lukwago bamwazirunda mumaze ebbanga mu DP siwe kiri ne mubaako ebibasobaganya kati essaawa enno mwenna muli ba third eye olabira eno alabira eri muli ba ex-servicemen muli ba amagye muwagata bakedde ku Musena sirowooza nti yagata teyagata nti oyinza abalonzi be bamuwummuza anti nawe bakuwummuza kati bamwe namba atadde mu ba ex anti bali bakuwummuza bamala ne bakuyita tova kuyitaawo ka muntu Ephraim abadde tawummudde ekiba kyetaagisa kuyita anti n'abamagye bamanyi okugaddamu era bakuyita ne babayita naye kati essaawa eno muli mu kiti ky'aba ex servicemen bwe gaba magye ekyo kituufu bakuzzabuza ku mulimu naye bano ogamba anga awummudde kati ndi expert mu kino bakedde ku Musena kyekiri emabega y'okukwata Erias Lukwago ekisookera ddala
nga bw'ogambye nti Lukwago mukwano gwange. Lukwago mumanyi ali ku London Chambers nga y'omu ku balooya ab'amaanyi ddala naye nga bangi bali Kiika simanyani abo ba Sseggona Katumba Kiwanuka balina ttiimu esinga okuba ennungi mu mateeka enjogi era yali soosi yange ey'amawulire nenkuba amawulire manyi nga tanayingira byabufuzi wezija nenesimbawo ku bwa kansala nampa emmotoka ye ngikolere mu campaign tanayingira gakyali mu mateeka neya kansala alaka naye nampa open roof awanyumiza awo wonna ne tuyitawo bwaze baawukanye ayingidde politics nkulaba actually mu Kampala omwo ne mu Uganda muno nina abakatuliki mikwano gyange bangi mu Kampala namutambuza mu bigo ebiwera mu bafaaza abawera mu basuubuzi bammere abaki nga asooka okujja kuba naye yankoyere yajjanga n'azina n'akadodi mu kampi nga mukamu kadodi Lukwago Erias n'alaka ne bavuga emmotoka ne bazinira ddala nkulaba kakati nga siyinza kumukola ki naawe n'otandika omutunda eri abantu bano era n'ayitawo omukyala gwalina oyo looya nali omu kuba naye yali kyeyamaani wange ddayo kijjambwa bagenda okumuwasa abamwerekera okumuwasa ekalungu yawasa ku kyalo nga yali MC yali made in Sereko nkulaba jogofundi kolo ne guba gw'amaanyi okuva olwo tubadde tukwatagana twayawukanira wamu watono nnyo kunoonyereza bitankwatako ninga nti agenda kulonda kidandala ku bwa deputy nansanga ku madala ga high court n'agamba agamawulire wagajje kwani mafu ogamba otandi ngenda kulonda deputy naye nga gwe mutwe omukulu kw'obuzaavu omuntu okutta amawulire go nga waganotadde kama ne mugamba mukama wawe ogenda kunoonya ani nti si yoyo naye sijja mmukubuulira endowooza biwedde naye kuba ku ssimu ewa mukama wange James tumusiime kati ali mu UCC namugazi daji yaleese ebyobufuzi by'amabike mu mawulire ngamba ngenda kulonda kidandala gusidowoozanga nako tumusiima mbuuzi obijjeewa ko nze ensonda zange abaddipi baali bamusaba abawo kidandala nga ne Betty Nambooze akutte ebendera y'abakatuliki bamusaba Luyiga ate nga ddala bonna baamuwa bano bagamba wapate yaffe bali bagamba ffe twasinga omuwa mu Kampala abakatuliki basingamu ne mu Uganda bagamba twakuwa akalulu baba bakakuwa mu Kampala musinga bakatuliki nze wano ndi ku ttaka ly'abakatuliki eno naye nga wali mu kibuga naye nawangula ebisanja bibiri nga abasiraamu tuli balubatu kati baali balina obligation okukola ki okubaako kye basikayo nabo kati waayita emyezi talonze Luyiga lwalonda Luyiga naliwo yaleeta amannya abiri erya Luyiga n'erya Kidandala n'agamba bakansala balondeko ate nga be baali basingamu obungi namugamba tuweemu eddakiika ntono tugende twegeyeemu ne bakozesa Luyiga endagaano oyo akolagana ne NRM bamuwe ekifo Sara Kanyike kati presidential advisor yaliko minisita w'abaana yaliko deputy we mujjukira n'agamba n'akuba Lord Mayor akamba nti oli akoze endagaano ne NRM mu busungu obungi Luyiga yona omakerere abadde personal assistant wa honorable kati Lord Mayor bali mwezi kati personal assistant we yali honorable bali ku ddembe omwana wa George Musyo omugenzi yali honorable naye kaakati n'akola ki n'alonda Kidandala ate n'agaana omusayiningira bakansala basooka ne bagaana nga baagala kuba kitu kickback bwamala okubitereeza n'agaana omusayini ne bamugya mu office nga talina deputy alaye gwakakasizza emyaka kumpi 3 kitundu n'agimala ng'ali mu kakiiko ka byamugemerera yalina engeri ze nga teyamuwa mutima mulungi tekyava ku mutima naye lwakuba Luyiga yali amunyiizizza jjukira nti nkubye story nti agenda kulonda ye ate amazaamu olonze ng'oli amunyiizizza kati nze nensikowalinga nje nalaba nga omuteebi kakati bino we tutuuka ku biriwo ensonga za Besigye zino gundi abadde nnyo ku mwanjo Lukwago
abadde Lord Mayor awo nga Lukwago ali mu woko tuwaaka nga batambulira wamu oluusi nga bakozesa n'emmotoka ya Lord Mayor okugenda mu bya FDC nga tenafuuka PFF. Waliwo ekiseera we baatuuka nga Bobi Wine tannajja nga Lukwago atambuza Besigye nga atambuza Lukwago mu bitundu ebyenjawulo agenda amwanjula nga yeetunda nga bw'obadde olaba Anita Among nga yeetunda mu kalulu ka pulezidenti wano nawali. Kakati gundi n'abakuba Busu Bobby n'abakuba ajja ne People Power n'eyaka. Basooka ne beesika okugenda okugyegattako naye oluvannyuma n'agiyingira Abasegona suubi yonna kumpi neggweramu. Kati ekyo ne kitya naye nga bamulaba bali abantu abo. Buli kintu ekibadde kigwa ku Lukwago kibadde kituuka ku Besigye nga bali omuntu ogwo. Kati kizze kino ekyomusango ogumusibizza omwaka omulamba n'okusoba. Bakwata Besigye ku Nairobi nga agendedde mu nnyonyi ne bamuddiza ng'omugugu ku ttaka. N'atandika okulwana ne Winnie bamukwese gindi olutalo ne luba lunene ku General Court y'amagye. Era kooti yagenda okwabuka nga bakuttemu looya mulamba Aaron Kiiza ne bamuwozesa ne bamukwata teyakola statement tebamukanya looya ne bamusomera omusango n'agwegaana ne bamusibirawo ne bamusalirawo katumuwolereze nti nedda teri. Chief Justice ono agenze amaze kusalawo nti ekooti terina buyinza. Aaron Kiiza n'avaayo. Aaron Kiiza yekka ye yavaayo ne Besigye. Abasibe abalala baali balina okuba mu kooti eyabamu tebajjangako mu zino kooti zaaki za bulijjo. Abo bakyali eri. Kaakati Besigye atuuka ekiseera bakola investigation ez'amagye fayiro bagikwasa DPP. DPP byonna bikwata bikolokolo. Ayongeddemu bajulizi balala bujulizi na balumika bawera era bwaweddeyo yabuwaddeyo kusooka n'abakweka tetujjako Lukwago n'alwana ne bajja naye omu ku bajulizi nga mu America amuyita Kodiri nja kulijjukira erinnya yakoze statement esinga obuwanvu ku musango gwa Besigye nga mu America. Mu bantu bagamba abaamutuukirira nga baagala ku mmundu ku byokulwanyisa baggyeko gavumenti ennonde Lukwago mwali erinnya lye mweri moze wulirawo wano ogambye nti nno ku bantu abaatuukirira omuzungu Lukwago mwali nga baagala ki? Baagala mmundu kuggyako Besigye mu meeting. Omusajja ateekako n'ennamba ye gye baamukubirangako essimu. Okimanyi nti essimu ya Besigye bagirina nti baagikwata e Nairobi. Endala gye yalina bagimusaba n'agaana ogibawa. Wawulirako olutalo olwo tuwe ennamba tetujja gibawa. Ye oli agamba twalina ennamba gye twakola ki ng'oggyeko Besigye mulimu Ssemujju nganda mu bantu omusajja oyo mu America baayogerako mu bujulizi bwe mulimu Salaamu Musumba mulimu munnamawuli mukwano gwange gwe nkola naye ku BBS ku Simba Charles Lwomushana n'abalala. Kati Besigye ono bw'atuuka ku stage ewaabira Kebbi Besigye bw'agamba nti ono yaŋŋamba okunzita negundi ahayalinga Lukwago ne Kaluwa ne Aaron Kiiza abo bonna ttiimu nga bw'ogimanyi waliwo ttiimu y'abantu nga 5 kabiriiti nga tebava mu nsi emu lwakuba nti muguno tebannajja naye babadde bajja nga bali mu magye. Kati Besigye kigambibwa nti Lukwago agenda ku mpewo agamba nti leero nfunye empuuta ensavwa ngenda kusimba CDF
omuntu okuggwa warantu gwa summons ajja ateekemu defense ye ali mu criminal summons ogamba okutiisatiisa okutta omuntu si civil nti gwa byanfuna guli criminal baali bamututteko CDF ku misango n'agenda ku Buganda Road n'ateekayo defense ku luno bagamba nti beyatumye baganye okukwata gundi ze okurisiivinga summons za kooti ebiseera ebisinga mu criminal kooti yerina okuwa abantu abagenda okusaavinga abantu bewaabye kati tunuulira nga Besigye Muhoozi alina evidence eraga nti noono ku Besigye yeekulubeesaako ate nga ye lawyer n'agenda aga nti ngenda kumwesaavingira personally waliwo omuntu gw'ogendako nga mukwataganya obwongo lukwago ne oli tebakola ki era bwe bamaze omukwata natandise kulaba ku ssaawa 10 nti bazinze ennyumba yange drone abantu tebamanyiddwa biki kati abantu abatamanyiddwa yabadde talina gwakubidde gwagamba nti baba ne bano paka lwe bamukutte era nga tabakola ki tabategeera bamukwata CDF n'avaayo n'agamba have arrested the fool is in my basement oyo yena ayagala okunsaavinga ajje ng'amanyi mulina wano ajje ayagala okusaavinga naye ajja kumwegattako kati ekyo kintu kiteekawa essiga eddamuzi nekati kuba kutwalira mateeka mu ngalo si gwe gusoose mu Uganda bazimbye ekintu ekiyitibwa eggaali abantu bajja ne balabye eggaali gye bayisizaamu kasolo nagirabye kasolo bamuyisizaamu eggaali yagimuyisizaamu n'atambula n'agenda golabye n'akomaawo kasolo bw'ataatwale mu kusango mu kooti najja kufunayo eggaali eyi walaba eggaali gye bayisa muwala wa Katikkiro emyaka 5 mu emeka former Katikkiro ne bamuta n'okumutta owalagubbe tebamuyisizaamu eggaali so eggaali zatandika mpola mpola na migo gya poliisi nga givaawo ku poliisi kati negizimba basobi negizimba abantu bonna abamenyi b'amateeka ne batuuka n'okubeeyambisa nkulaba nti kakati okugira kino tulina okufuna omwana eggaali abantu ababadde walukwago babadde bayisaamu ggaali nga tebeeyanjudde wantu wonna tuli ba poliisi oba tuli bawangadde wano ekyani drone ewangadde Uganda wano exactly kyekika ekyezzeewo twalinanga eggaali ku njagala kuzza emabega siraati ogambye omuzungu yavaayo waliwo Meja General abantu bonna ng'oggyeko omulimi omu ku bajulizi abagenda okulumiriza Besigye omusajja yali Kenya kati omulimi amujuliza ati yali asuubula bintu gundi South Sudan era enkiiko ezimu bagamba zaalinga South Sudan zaaliko ekisuumu kati ziri endala ezaali awalala omuzungu yazimanyi ezo ensi zibamenye eziringa 5 kati omuzungu naye baleeta muleeterwa mpaka we yagamba bugamize kiki lwaki abayonona bizinesi okusinziira ku statement ya poliisi omuzungu yakoze statement ku poliisi yani ono Damuli yani aliwa ono Kahindo Otafiire gwadayogera Damuli Jeno Damuli yakoze kati gomuyita Jeno naye yakozenga wa poliisi yadde nga mujaasi nga bwewalabanga Katumba nga ye IDP nga bwewalabanga Kayihura Jeno naye nga poliisi police is militarized nti ojja kusanga emmotoka ya poliisi naye nga eriko bibomboola by'amagye tojja kusanga by'amagye ng'eriko abapoliisi kitegeeza nti amagye gakolera wansi wa poliisi ekolera wansi w'amagye era amagye ge gawa ekiragiro ekisembayo omuzungu yamaze okuwa twalina muzeeyi nga mujaasi muzeeyi wali omumanyi deputy IGP muzeeyi Sabit yes nga bw'ogenda awantu okulaba IGP bakulifaalinga wa muzeeyi nga naye ye deputy muzeeyi oyo
muzeeyi yanyambako lumu nga bawambye omuzukulu wange n'amukwatira ekawempe mu ddakiika 3 Kampala location. Yanyambako lumu nga bamaze okutta ono Kirumira. Baali bagenda kubatta ne Siraaji. Naddukira ewange ne ngenda mugamba muzeeyi omusajja baagala kumutta ng'oli yawonye buwonyi namulabye waseeka ku Old Kampala Seeka mubajje nga yagamba nange bagenda kukola ki. Yadde mumanyi nti mujja muvunaana mu mutaasa abeere mulamu. Nagamba omusajja gweyogerako mubbi konze mumanyi nange namuwandikako ku by'ettaka bye yali involve naye kino taliimu. Bakoleya tebaalimu. Kayihura yali amusindise Kigo. Nagamba kale nkya beera mu kibuga ojja muleeta nankubira ku saa 6 ddakiika 3 ng'oli wano twali ku Parliamentary Avenue. Tuka ku Dogogo bypass emmotoka neggwamu amafuta. Nemugaa ku buwumbi bwabba ku Bakoleya tolina mafuta. Nagamba kati gwe mujulisi. Twatuuka leeti nga muzeeyi agenda kusimbula naye yakwatibwa ekisa n'atuzaayo. Nalagira batuwe emmundu. Ne bagaana zituwa wiiki 2 nga bagamba balina emmundu ntono bakata 2 ne ba MP bagala emmundu ziri ntono zakkekwa naye zikuba abantu zirabika. Ate ezimu obukiiko obuze bubaawo buga nti ezimu zipangisibwa ku bapoliisi. Ekyo bakyogera abantu. N'akakiiko tulina lipooti y'omulamuzi kati ali bweru. Yawandika lipooti nnamba nti poliisi yapangisanga ki abantu emmundu. Kati bw'oyogera ku mmundu nina muno Munnayuganda gwe mmanyi yali mumagi naddukamu. Ng'omumanyi? Yalina ebizibu bye n'omu ku bakulu. Bw'agenda n'aleka sitowa y'emmundu. Abasajja baagijjamu poliisi emmundu tezirabikako. Yaleka sitowa ye? Nga teziri mugolozi zaalagawa. Keesa eyo ngigoberera ku Kira Road. Naye ku kigambo kya Lukwago ajja kubeera very lucky okumuvunaana omusango nti yanyiizizza CDF. Ajja kubeera very lucky okusinziira ku statement ye nkugambye bye nalabyeko. Ku muzungu biri byayina wali. Omuzungu mulina. Nja kumukubuulira erinnya. Si byakugamba nti ojja kumunoonya bunoonya. Si byambo. Era abo kati gundi pwidde ayisa naye statement ezimu tebamanyi oyo Ssemujju. Nganda. Naye byajjako emabega nga bya ŋŋambo. Nti abantu abo kwebali naye kati kwebali. Ku lisiti y'Abesigye kwebali. Kati kwebali mu bwino. Ali mu kooti. Sanctioningibwa gundi ani DPP. Akola ki kwebali. So ekintu tokiyita nti kintu kya kulage nga bujjanzirirayo. Yo Elias Lukwago yabadde awandikidde Muhoozi ng'amusamoninga ku misango. Lukwago tannawandiika. Ani yabadde kooti ye yawandiise. Ng'egamba ki? Ng'egamba Muhoozi ajje ye reporting emuwadde n'ennaku z'omwezi. Ng'ani amuwaabira? Ng'ani amuwaabira? Besigye. Naye nga oli akolanga looya. Lukwago. Lukwago si yawaaba. Besigye yagira. Ono Mereka business consultant. Erinnya ogenda kulisomera abakulaba wano. Ndaddisoma. Kumanya nfiirawo. Oyo amannya ge waggulu. Andrew Wilson aka Orlando, 53 years, American, business consultant, United States of America. Waggulu eriyo ki? Kyompa kyensoma. Kyekuwa kyosoma. Naye eno nsomaawo. Agenda kulaga amannya ga gundi we gajjiramu. Agaba Lukwago. Okakase nti ebintu si byambu. Soma okutandikira wano. Byaddala. Soma okutandikira awo. Oba nve no we discussed. Kale. Maze owulirawo bulungi wano. We discussed various aspects, including her requesting me to facilitate training for the people in journalism and convert communications with the aim of gathering intelligence on government personnel and supporters within and outside Uganda. Salam also requested for a meeting. Salam yoli Musumba. Salam Musumba. Salam also requested for a meeting in Brussels, where she was inviting
other people like the mayor of Kampala, Elias Lukwago, Ssemujju Nganda, Lubega Mukaku, and Charles Rwamushana. I recorded this Zoom conversation between myself, Joel Wakaima, and Salam Musumba on my phones. I was onboarded as their security military advisor for their shadow government. Salam then requested Joel Wakaima to put me in contact with Dr. Kizza Besigye, which Joel did. Indeed, on a date I cannot recall, when we had an online meeting with Dr. Kizza Besigye, which led to a physical meeting a few weeks later in Geneva, Switzerland, on 29th October 2023. In my first physical meeting with Dr. Besigye, he asked me to help him to set up military networks in Uganda to cause the stabilization of the country. Here, I met Dr. Kizza with Joel Wakaima and Frank Kihehere Atukunda, whose resident identity is I possess. I booked and paid for Dr. Besigye's flight from Entebbe, Uganda to Geneva as he had requested. He also provided me with his Uganda passport number, a copy of which I have with me. Here we planned for Kisumu training, where some of their people were to be trained in covert intelligence and paramilitary tactics. The same meeting, Dr. Kizza further requested me to provide the fake Ugandan shillings, where with the help of some of the their affiliated officials in the Bank of Uganda would inject this fake money into the economy and cause inflation. Akati otuuseko waliwo ebintu bisatu. Waliwo eddoboozi lyagamba libayogera. Ku Zoom. Yaji recording. Lukwago yagenze Luzira nga baagala balabe ne gadgets bawulire ebigambo ebyo. Babuuze kiraya nti waabwe abiddamu kinga defense nga balemesa. Awo omusango we gwajjidde we mwajiddemu ekyokuyita gundi nga bano balemedde Luzira tebazze. Ekyokusamoninga CDF. Okay. Waliwo meeting gyayogerako Ekisumu. Ojjukira nti bakwatako aba-FDC Ekisumu. Yes. Obujulizi buba circumstantial. Naye ate ono omuzungu wakugamba nti atandika okugamba nti mu statement ye mu lunaku lw'essijjukira na biki ebyo ebireetera emisango egy'obuyeekera obutasingwa. Era mu likodi mu Uganda temuliimu baali basinze musenga gwa buyeekera. Bamuwangudde. Yali omu Moses Ali. Lukwago bwe yakola appeal. I mean Kayondo n'akola ki? Senior council. Ne bagujjawo. Awo bonna bakyesiimire n'aba Museveni baba bakwatiranga eyo. Obujulizi bw'omu nsiko tebukola ki? Si bwangu. Naye as of now balina akantu ke beekutteko okukwata abantu abo b'omenyi mu statement ya Kyovala abajjeyo nnyo amaloboozi ya Orlando. Waliwo n'agasooka okujja Besigye n'agamba ago bagiyita AI gali doctored. Kati naago gasobola okuba doctored naye weegali kati ku fayiro erimu n'erinnya lya Lukwago. Nkulaba obuzibu buli bumu senga bamukwata ne guddamu nga Lukwago musibe. Abalamuzi bagenda kugamba kyensi batya nti looya talabika n'enkwata gye bamukuttemu eringa yakuwamba. Anti jo wano bakuwamba ne baga ffe tukulina ne kibeera official. Eyayogedde yagambye azayogera ebisinga naawe. Anti kuba ayogedde embeera azayogera n'amala. Azanaatubuulira n'embeera gyakola ki? Aza kuyiga Luswayiri naye lulabika lugaanye. Yeefukidde emirundi 3 nga mu kaseera katono. Gwekyo osobola okiteeka ku
ku mukutu gwo okujjako nga bakimuwaayiriza sindowooza nti basobola kuba waliwo bibadde boogera ku mulamuzi ono Sekaana balina State House naga nti ekyo kiri fake nakino kiyinza okuba fake emirundi 3 ku mukutu gwe guli nga bamukolako bubi eyo enkwata nga sinno ate yeesooka teyakaabako ne bamukaabya mukabe naye ndaba si kyabuntu anti nkugambye mu Uganda buli kintu kyonna kasita twatandika okuzimba eggaali zino zijja kuzaala abazzukulu eggwanga liggwerewo ddala ng'ensi z'olaba zoonoonesa eggaali tuyingire vandalism yes kati eggaali Otafiire bwakugamba nti waliwo eggaali ezitta n'abantu nga bapoliisi nga yabadde minisita wa internal affairs nga eyo fayiro gyakwasa amudidde mu bigere Ephraim Kamuntu atalina assistant kati kati Lukwago nga bwolaba ke bamusenye bayinza omuleka nadda kumukangamu bukanzo kuba njagala ojjukire kino nti abantu ababaddemu akalandira ka Muhoozi Bassena kabadde kagenda kagenderere ennaku zino bakutwala nga byakusaaga n'oyingira omwezi kyenkugambye n'ogenda mu mwaka nti Besigye bw'aba asobodde okumalayo emyaka plus omwaka yagumalayo dda ne Obedi wa Lutale n'ono omujaasi ono agamba nti bannaye tugenda kola difference naye tebanzikiriza kulaba ku bannaabo omanya nti waliwo abaana basibufu ekintu kyonna kisoboka Edi Mutu bagenda mu mwaka Lukwago abadde ajjanja ba president mu nsiko I mean gundi Besigye bamusibye emyaka 2 Lukwago atalina bana kulinnya ku lubalaza lwa NRM ani amulabawo mu kumusiba era okola kinga bamusibye bayinza omukwatira ddala eby'ettali option ziri 2 3 okumukangamu ave ku by'okusamoninga CDF okumusavinga ekyokubiri okumuvunaana guno emisango okumugira fayiro ye kubanga bamuteeka mu kaguli fayiro mwiri omulamuzi tajja gwe mumanyi Sekaana tasobola ajja kuwulira naze kuba amubadde bubi naye nga tamutuuza ku ntebe bulungi ayagala abeereko naye wali yeewozeeko ng'abalala beewozaako afune balooya banne nga Aloni bwe yafuna balooya ng'ali mu maaso ga jjajja advocate amulumiriza ate kati yava ku jjajja advocate kati ate ye chairman wa kooti y'amagye kakati ekyokusatu kumugamba kuva mu musango ogwo tiguveemu erinnya lyo lirino lirabikira kuva mu musango ogwo tewali kitasoboka mu Uganda tayinza kuva mu Besigye Ssemujju bajja ffa ne Besigye tebayinza kuva mu musajja waabwe yabajja wala yabatoola wala bangi batodde awala batakyali naye n'abalaba bulabi kuba bakubuulira gyava n'ensi bambi kati nga tebakwatagana si yekka bangi bayawukanye naye okwawula okufuula PFF n'ava ku kibiina kye yatandikawo olowooza kyali kyangu tebabadde bumu nga baawukana mu nkwatagana nono omuzungu ne bafuna date money ne baziwaako mukwano anti nkugambye nze ekintu nkifunye leero era njagala kumunoonyerezaako ne bw'aba mupange ng'avuddeyo kuba waliwo n'omuzungu yalina okujja okukola statement mwabo kyayogerwa dda nti waliwo omuzungu ajja kujja waliwo n'omulala yali alina okujja ate yajjako mu Uganda abadde ajjamu mu Uganda n'agula bamalaaya abadde ajjamu mu Uganda n'agula bamalaaya mwana gw'omulimu oba just kwesanyusaamu ate tebaalumusuulamu bali bulaka teyamukubako biliyoni 11 yoyo naye yagira ebyabagezi omusasiru bwe bali mujjukidde kati kino ekyabesigye kitandika butandisi bajja kutuuka ekiseera bagambe twagala kukola amendment mu plaint bongereko abalala nenjagala kumanya abantu bakoze ebintu Museveni bangi era boonoonya Besigye twali tulabanga eyakendeera amaanyi naye Museveni ono ng'alinga eyeraliikirira ennyo Besigye ffe nga tulaba Besigye ng'eyaggwamu naye nga ye amutwala with care Besigye President Museveni talina intelligence yabuusa maaso niwe eba eri fake
agiwuliriza. Gwe ne bw'ova eri n'ogamba nti owange abasajja bazze ne batulumba ne bagala tuwa buyambi, waliwo ebigundi ebyabanoonyi b'obubudamu. MP Kipoyi yajja n'atuukirira chairman, njagala kubawa buyambi mwenoonye, muli mu nkambi mbi, ngenda kuba traininga mufune obuyambi. We yabayita ekiro n'agamba chairman njagala kubateeka mu nsiko. Chairman n'agenda yeekubira enduulu ng'ayita mu Dr. Diana Atwine n'omulala minisita wa disaster yali anika Chweru Musa ne bamutwala wa president. Seven n'abawa go ahead bagende banoonyereze. Kati bali bwe balabanga bano ono ali serious mu kubawaayo, ye gwe bawaayo ne batandika omunoonya. N'adduka ne ku kyalo taliiwo. Taliiwo. Mu kampuni yange eno Muyamba nagenda ne mbuulira abantu ba General Muhoozi nti oyo omuntu yali ayamba taata wamu. Mubeeko tayise kiwa. Mumutaase. So nammere bw'ava eri ne baga nti abbi akalulu. Ate n'adduka n'agenda ewa president nga talina na appointment. Naga akalulu kaffe bakabba. Abasecurity ne baga nti ssebo tolina appointment wano kulaba president. Nze siri wano kulaba president. Nja kulaba chairman. Ate n'amukkiriza. Ali chairman bangambye ali wano. N'ayimuka era n'agenda. Wawulidde byayogera. Si oyo mwana mugamba ayogera talina mpisa. N'ebyayogera. Bw'aba alwanyisa nguzi mu mpisa ze ezembi. Agende n'oyo balamu. Kati balamu bwakubuulira ekigambo nti twafunye ssente z'erosi nga si yateeka okubuulira. Okayo yeewa local government. Naye alina byayogera. Kino kyazze. Naye nga tebiri mu dokita ye. Kitegeeza nti alina first information okuva eri asobola okikola n'akyogera nga yaddesi tekinnafulumawo. Ensonga za Besigye sijjaakuggwa kati. Besigye mu information giba ebyo by'owulire Greek naki mwalimu ne information gye yafuna president oba nfu oba nkyamu. President alina pulaani ey'okukubira president mu bbanga mu bunyonyi buno bwa helicopter. Mu kusinziira ku intelligence. Nga kye baakola oyita ogyoko. Intelligence yali egamba etya? Waliwo pulaani ey'okukubira obunyonyi okumukubira mu helicopter wano. President ng'ali mu bbanga omwo. Era okuva lwe baaleeta Besigye Museveni teyaddamu kulinnya nnyonyi ya helicopter. Tazirinnya kya jjenjeero. Nga ne bw'aba nga waliwo obuzibu olugendo luwanvu ng'aluvuga. Alinnyeko wano ennyonyi n'ekika kirala bagamba baateekamu gadgets endala. Nga waakiri ayongerako convoy. Ebintu byaviirayo ddala nga biri serious. Era oluguudo lwasibiza eri ng'ayita Gaba. Ng'awo ku Cape tuyimirawo essaawa ennamba. Aba agenda kunaaba ne bakusiba. Agenda kunywa caayi ne babasiba. Teri kulinnya nnyo. Naye ng'ayise ku gurawundi. Yamuteeka mu mbeera enzibu bw'eti. Kaakati ye akimanyi nti mu bantu bonna bali serious. Omusajja omutima okumuggyako mwali. Ne Besigye akimanyi nti nsobola okufa nga nzijjako omuntu. Ensonga lwaki olumu aga nti saagala na bbeeyi. Lumu n'agala sizijja kujja. N'ajja n'agga nti akalulu tikakyasobola nsikyakakkiririzaamu. Kati oyagala kukkiririza mu ki? Nga waliwo gw'ovuganya. Mu pulaani B. Kasita oyogera pulaani B ku Museveni oba osonga mu ntebe. Kuba afwa nnyo okulaba nga aleeta abantu abatalina mugaso nga ba John Gwalaba yani Katumba oye none yamuwabidde abo abaleeta mwe abalina omuzinzi bwe muganda nga abavuganya nga afuna 9 ye yesimbyewo teyavuganyako wano n'ejjuba yali ani Charles Omushana n'omulalo ne yali ku referendum ng'ebiina bino biddipi bigaana n'afuna ekintu ki nga IMF World Bank zigamba olina okugenda multi parties naga tugenze naye tukikoze kubejjako enkola yagisegezeza nga obeerawo naye nga tokkirizibwa kwetaaya nga